ebintu by'okuyingira Illuminati byeyongedde nnyo mu ggwanga Uganda ate ng'abaana ababiyingira bato myaka mito bali desperate beetaaga ssente. Omwana ono yayingidde Illuminati naye engeri gye yayingiddemu Illuminati baamukutte ewaka w'abeera ng'alina ebintu by'akola. Kati mu kumukwata okumukazakaza n'ayogera amazima nti abantu gye basanga ku TikTok aba Illuminati n'aggyayo ennamba yaabwe ey'essimu n'abakontakitinga era nga bye baamugambye okukola bino bye baamusanze akola. Kansooke nkuwa obutambi nga sinaba kwogera nnyo. Ngenda kuwa akatambi nga kkiriza nti ddala kituufu. Ate mmale nkwena akatambi nga yeegaana kuba yasoose kwegaana. Wabikola bya Illuminati? Nebikola nekale gamba nebisaba ku TikTok. Biki byobadde ng'okola ewaka? Wabikola tewabikola? Wabikola bya Illuminati obadde ng'obikola? Nabigeze kule nebigaana. Zene malira gana zene zazidiza. Wataddemu ki? Nazademu amagi gokka. Ne sente. Muki? Ngoyagala ki? Njagala sente. Ngoyagala sente? Ngoyagala sente? Wakoze ki naki? Yogera bye wakoze. Kute baketi, bangaye mukole baketi ne sente n'amajabi. Gate gamu ne bigaana. Amajabi yagaki? Ag'enkoko. Enganda gaki? Nagadde muno. Munkoko ki? Muza guno. Kati lwaki obadde weewakana? Gwe omwana omuto ebya Illuminati obyagaza ki? Lwaki obadde weewakana nga nkubuuza nga weewakana? Tosobola kwogera? Tosobola kwogera? Ki obedda nkubuuza? Lwaki Haji yakubuuziza weewakanye? Tiwaki tewalina kimu kye yambuuziza papa? Nkugobye olemedde wano oyagala kututta? Nedda. Ebintu by'otambula ogende. Paakinga ebintu byo otambula ogende. Bale tebakusasula? Bale tebakusasula? Bade bansasula. Kiki ekikuyingiza mu Illuminati gwe omwana omuto? Gwe omwana omuto. Ene ebyaganye nembirika. Ze bakusasudde zonna wazitaddemu wabali aba Illuminati? Zimula sinseyo waka. Wayambala embuga emmanga tewazambala? Saazambala munga wadde ante wano mulundi wadde n'ogu. Ate amanyi bago bangambye gubadde ng'oyambala emmanga. Wala inobuza nammeka kale mwaso kugamba tugenda musanga nesambala na mbugu. Oli musezi? Anti sikulimba siri musezi. Oli musezi? Nedda. Kati akatambi koolabye nga kkiriza amazima. Naye waliwo akalala ke baamukutte nga yeegaana n'akumba ne kw'erima tebasoose nga bakyamukazakaza ne yeegaana. Kitegeeza nti omwana ono amanyidde ddala ekintu kyakola nti kibi oba ekintu kye yayingidde nti kibi. Kale n'obeera n'omukozi ewaka n'akola ebintu ne mutandika okufuna ebizibu ababadde nga mulina ssente ne zitandika okubaggwako abaana ne batandika okufa ne mufuna ebizibu ebyakumukumu. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Omwana ono ayinza okukola ebintu n'essente z'ayagala n'atazifuna naye biri nga byo bizze biyina bye byagala okukola ebirala. Abantu bano abali ku TikTok abawuza Illuminati tebagenda kubuulira kiki kivaamu. Ate si buli abatuukira nti agenda kufuna ssente. Kubanga ne sitaani mugezi atambulira kumutendera tamala gakuwa. Omala kusaddaaka n'oyiwa omusaayi basooka ne bakuwaayo wano ekinene ennyo oluusi obusammambiro. Ne batandika okusaba kati leeta ente y'amagulu 4 ng'olina kukwata nnyoko oba kitaawo oba baganda bo. Waliwo akatambi akaayita omwana nga asazeeko munno omutwe oba mwakalaba emabega. Kati abaana bano balina ebintu ebibayingizibwamu. Ono omwana yeese tujja kugamba nti kikuba mukozi waali akola naye abaana waliwo abamu bandi abatandika okukola nga bato era omulaba nga muto. Naye bw'abanga ku myaka egyo asobola okwagala ssente to that extent emutuusa n'okulaba aba Illuminati abeera nga ku TikTok n'agamba kalinenge embajjo yinenge sobola okufuna ssente. Omwana oyo aba wa ttabu. That nti kye bamugamba okukola kyonna asobola okukikola mukeera ku mata nga yasazeeko omwana obulago.
ono musajja golaba yagenda nagenda ku TikTok naje namba ya Luminati okakasa Maria sirika ni mukogera anje agandi njogere waje ye namba nze nali mune tumusanga bwe twamusanga natubuzabuza ne twita ne mamirema ne tubivako bwe twabivako waise wiki ngemu papalo yatuwadde sente juzi wange ono musajja ntandika okubutukana nalete je ganda nataka mukando nakwata 2 nataka mbagete ya black okakasa Maria sirika nabikako weyamalo kubikako twasanga ye bucket ngibike kuri sate alame keri ya black erimo bufale busale nami kana itali mtwagendo otuka ne tulisanga ono bwe yava mutale yatukayo nabijayo bwe yabijayo nagende ejatero ogenda nabulawo bwe yakomawo nakomonga gamba nami kandi bine mizi nayagala okwasesimu nga wendi namasoga ngendaba ngabiri yabikoze yabijjo tetumanyi nawe yabitadde nze mbadde mbuuza wali okola byaki ye namba je wajja ku TikTok wagiteeka wa Maria nsoko esimu yange muname na mayolo nete nze sifayo kubaza ko nyawo okujja kukamalayo TikTok eno TikTok eriko ebintu simanyi oba bantu mwe mulina ebintu bye mulaba bafollowers bange TikTok emizimu gitambula kyere satani atambula kyere alya kyere ku TikTok edda nga kizibu nnyo kyakulaba ebintu byetulaba kati ku TikTok nga kizibu kyabbiraba nga tukoma bbirabako mu firimu naye olwaleero abantu abali mu masitaani bavaayo kyere okusikiriza abalala abali abatanayingira musobole okukiyingira naye tebagenda kuwulya kiki kiri omunda singa omala okukiyingira olwaleero osobola okubeera ku TikTok oli n'akukwalira ekintu ku TikTok n'akuloga n'akomya obulamu bwo nga takulabangako kwegamba TikTok eriko ebintu bingi njogera ku TikTok kubanga kati yekyagowinga vayo mu social media zonna mu Uganda kati nze kangambe mu Uganda nti yekyaliitinga era kati omuntu atali ku TikTok bakulabira ddala ng'omuntu omusiru kubanga baminisita obasangako bapulezidenti kwe bali abasajja abanene abagagga ab'ebitiibwa babeera okwo naye TikTok emizimu gitambula kyere emisamwa gitambula kyere buli kimu kyere ne mutuula ku live ng'omusamwa gwe gukoze live bino bitegerako bizoba temugikola omuyongo nga gwe gukoze live oluusi nga gujjidde mu muntu n'atuula ku live naye nga byonna byakola nga buli muntu ali ku live eyo togenda kusigala kyekimu nga buli muntu ali ku live eyo togenda kusigala kyekimu newe ziba vidiyo mulimu vidiyo ezimu zetusanga ku TikTok nga tosaanidde kugiraba nga singa otula ku vidiyo n'ogiraba togenda kusigala kyekimu omanyi sometimes tulaba vidiyo nekibera ntibireka ne mulimu amaanyi gali amabi agasobola okukwambala ne gakwambala bw'otandika kulaba bintu bitategeerekeka tandika kulota galooto gatagatta nga tobitegeera nga byatandikira ku live eri gye wali abaana baffe tubeegendereza social media abaana bayiza ebintu mbabulira abaana abato bayiza ebintu nze ntunulira social media ninyamba what kati omanyi TikTok eyo yo njetegereza nnyo nze nina live zesireerako infact siri muntu nyaleera nnyo ku live naye waliwo lw'oba ng'otambulatambula n'osanga live n'ogambira omukama nsonyiwa ku lw'amaaso gange akutwenjeera esikolinga wallahi nga kyolabye badde tosaanidde kukiraba netuvaawo nga tugamba tetuonoona tuli batuukirivu nnyo gye walabye wabadde osaanidde okubiraba mazima live gye watuddeko wabadde osaanidde ogituulako bali wali ebintu ebikolebyawo byamasitaani meereere mukimanyi nti kati abantu basamirira ku TikTok live byebyo nno abalina abakozi ewaka abalina abaana musabire abaana musabire abakozi be muleeta ewaka ono mukozi ali desperate ne ssente tetugambye twagala ssente fena twagala ssente naye bannange waliwo ssente ebintu like bwe tuba tunoonya ssente
tugezeko okuzinoonyeza mu makubo amatuufu. Tandikawo ka bizinesi Mukama mwana akubeera omuti. Katonda omwana akola ekyadde kimutwala mu bayiluminatiki. Kitegeeza ono omwana singa akeera ku makya n'alaba bakama be nga balina miliyoni 10 mu nnyumba nga ziri mu nnyumba ategedde mweziri. Ono omwana asobola okuzibba oba asobola okubagirayo ebyambe n'abagira nga beebase n'abayisamu ebyambe n'afutula ssente n'agenda. Kubanga ye omutima gwe mugumu. Mugumu. Ebintu si byangu. Naye mbabulire eyo ensi gye tutambuliramu simanyi naye ensi yatabuka. Oba kuva edda n'edda abaatusookawo bajjajjaffe bamaama mu mirembe gyabwe nga bakula era ensi yali bweti. Oba kati ebintu byeyongedde kubeera nnyo bibi simanyi. Abagoberezi bange mwe mwogera ki ku nsonga eyo kubanga nze ndabanga oba kati omulembe guno guli wansi. Twagadde nnyo ebintu ebyamangu. Tukoze buli mize gyonna ate kati tuli proud n'egyo emize gyaffe gye tukola. Osanga omwana nga malaaya ng'avaayo nga yeeyogera obwamalaaya kwesiba era nze bwamalaaya ng'asapootinga ekintu kyakola indaati sakale kati ye kennyini yeekubira obulango here and there okulaba nti aleeta bangi. Ono waavaayo ku TikTok aganze era ndi malaaya neetunda nfunyemu kino bangi abagenda okusikirizibwa bayingire obwamalaaya. Olwaleero omusamize avaayo n'agamba nze ndi musamize. Abantu tetukyakweka ku bintu. Edda ebyo ebintu by'obusamize byabeera ngeri nga n'obusavu babuzimba mmanju kati ebintu bibikeere. Banange Mukama atusaasire. Mukama atusaasire naye mbabulye Mukama ndowooza atunuulira Uganda. Nati Uganda yokka. Guno omulembe gwonna. Mukama ndowooza atutunuulira naye ejjusa. Era singa omulembe gwa Nuuwa gubadde nga gukyasobola okudda nga Mukama teyatulayirira n'agamba taliddamu kusidukiriza nsi nate. Wallahi Mukama yanditusaanyizaawo ffenna n'atandika bupya nga bwe yatukola ku mulembe gwa Nuuwa. Wallahi twonoonye nnyo. Tukoze buli kintu. Tewali kituweeseeyo. Abantu b'ensangi zino bwe kituuka ku kusaddaaka bannange edda nsuubira nti kyalinga kizibu kyakuya gundi yasse gundi byabangamu naye nga kiba nakivve nnyo nga kiwawaaza naye olwaliro oli okutta tekiwawaaza bakuta ne muyogerako awo ewiiki nnaku ne biggwawo ne wayitawo omwezi ne batta abalala. Olwaliro omuntu okukeera ku makya n'akwata omwana owuwe gwe yazaala n'amuwaayo mu Illuminati bamuwa obugagga ye tekimutwalira dakiika. Naye ng'edda twabirabanga mu firimu, nina firimu eri bakyali Nigeria bakinaggana ne biliyoni ya zikiraabu. Nze kati ebintu bino bitwa ebigenda mu maaso nabirabamu eyo firimu. Temanyi abasinga mwagirabako kuba firimu ezo zakyakamye eyo biliyoni ya zikiraabu ne Blood Sister. Nagira bye nalabanga naye nga nkyali mwana muto naye nga mbitegeera ng'omwana atandise okutegeera singa yali omusibe ennyo. Naye ebintu ebyali mu biliyoni ya zikiraabu bye bintu ekituufu ebikolebwa mu Illuminati nga weetaaze ssente. Edda baawangayo bitundu ku mibiri gyabwe nti owaddeyo ku wano kawanga oba owaddeyo ekitundu kya mubiri gwo ne bakivunza ne kibeerawo buli omu ne bakola ky'oyagala. Naye olwaleero tebakyawaayo ebyo kati bawaayo myoyo dayirekiti. Olwaleero tebakyawaayo just ekitundu bawaayo mwoyo. Olwaleero babawa bintu ne babeera nabyo ne bakuwa essotaaliyo nga ye mukyalawo. Ne bakuwa ne bakugamba gwe kaakati ky'olina okukola tebikuddamu kwebakana mukazi yenna osaddaasa obulamu bwo oba okwebakana omukyala yenna. Nga ssente baazikuwa naye nga teri kwebakana mukyala yenna. Ng'oluusi baamuwambwa oba kusa oba ki nga bamugamba olina okutugabirira naye ng'alina okunoonya abantu bagenda okuyonsa ajja n'akugamba akuwa ssente bwesi tugende
Bunakutuusayo n'akuyonsesa enfudu ne babayonsesa emisota babe basiza n'emisota ng'ekyo gye kibamugamba okukola nga buli wakikola afuna kati tekimulobera kugenda era bannanga abawala bakyakirabinga mukama abasaasira abakwateko bantu mmwe si mmwe mwekka abakyagenda mu zikiraabu wabula buli muwala yenna w'oli nga gw'okimanyi nti ekyotunuulidde ennyo ssente oli wajja n'akugamba nze nkwagala njagala nina kyenjagala kibiki ngenda kuwa $5,000,000 ng'ogenda kugenda ne $10,000,000 bagenda kuzikuwa naye olwo olunaku lwogenda okukoma okulaba ku ssanyu mu bulamu bwo ate nga takwebaseeko ng'akutuke n'oyonsa omusota oba ne gukwebakako oba n'olaaza omulambo nga mukwano okukuwonya kigenda kutwala emyaka n'emyaka sinate ejja kufa nga towonye okuggyako nga Katonda yakusaasire n'oddagaazi ate newa Katonda waliwo ebintu nga deliverance egenda kulwawo nga ne mu birwadde wabawo ebirwadde ebitagenda mangu nga bigenda mpola mpola kati gye tukoma okuyitirira okwagala ennyo ssente mukwano tugenda kutomera ebintu kenna tuwagala ssente naye beerako ne limiti oba lyakasente kowulira nti okakoleredde oba olina ekyo kyotunze oba okola bizinesi nga bazikwadde mu bizinesi ku mulimu gwo lyakasenteko nesitami naye ezo ssente nnyingi nga tozikoleredde mukwano okimanyi omusajja asobola okujja n'akugulira n'emmotoka naye ng'agenda kwebakako olunaku olwo anyonyonta buli kyalibadde ekikyo mu bulamu osigale ng'obonaabona n'emmotoka gye yakuba tosobola kuwangala nayo bbanga nga lwakusanze oba genda nimala naye mwaka nga temunneegatta naye nga lwoneegatta naye lwe lunaku lwagenda okukoma tagenda kudda agenda kuba kweyambululiddemu ye ng'akuggyeko kyalina okuggyako tubeegendereza abaana abawala kyekyo abalungi naye nga bye bigenda mu maaso musabire abaana bamwe bannange tusabire abaana kati bategeera omwana ayinza okuba nga ye nga talina simu alabira TikTok okulaba bintu by'abayuminati naye ng'ate mikwano gye balina amasimu oba ab'ewaka waabwe balina amasimu ng'abaana babeera nnyo n'amasimu ne balaba ebintu ebyo badda mu baana bannaabwe ne bababuulira abaana abo ne bagezesa ebintu ebyo so abaana kubasabira tewali ngeri gye tugenda kubatalizaamu tujja kugamba nti omwana tomuwasimu kuba ne wonaaba togimuwadde era still banne bajja kubiraba babanyumize nga naffe tubeera wano ono olina mikwano gyo wewabawo ekituusewo bakiwalabye n'obuulirako munno kati nabo beenyumiza era ne beeteesa tugezese kati kubasabira Mukama yekka yasobola okutuyamba ku baana kubanga ffe tetusobola bw'oba tokerangako ku makya n'obumba muntu nga nawe tumanyi yakulira ate mu lubuto lwo bwewalaba kufuna lubuto n'oluzaala tomanyi munda omwo yakuliramu ate so kati bya Katonda oyo yakikola asobola okuyamba omwana w'ono naawe alina omwana olwegye ng'abadde atandise okwonooneka Mukama asobola omubomba bujja atugamba mu Yeremiya olugero lw'omubumbi ndowooza mulumanyi lwagala nnyo nina ezo engero zange zenjagala ennyo mu Bayibuli era nina byenziyigirako Mukama asobola okubumba omwana we oyo abadde yayingiramu obuseegu abadde yayingiramu obwenzi abadde yayingiramu emize emibi Mukama n'amubumba bujja n'amwawulako kiri n'amuzzaawo bujja nga bwe yamukuwanga omwana si munyi wanjaga nga balungi kavidiyo eno tugikomye wano mubadde balabi balungi mwebale mwena ababaddeko nga mugoberera so tugenda kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako temuvaako bagiya mbaagala nnyo naye Mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaagala ababadde mu kusiiba ennaku 5 emutundwe mwebali ddala okusiiba ate abali mu 27 days ez'okusiiba nammwe mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kunoonya Mukama atugamba nti tewali amunoonya n'aviiramu awo wandibanga olwaleeta olina ky'olaba
naye tosobola biiramu awo agenda kukolera gumiikirizaako topapa ajja mu budde obutuufu mu biro ebituufu agambe leero genda kukolera kino ng'ojja tuwa obujulizi kale baddalengi tugenda kuba nga tusinkana. Bye-bye.